Projan Media TV ng'essaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, ekisinde kya People Power eky'ebusoga nga kikulembeddwa omwami amanyiddwa nga Waiswa Alex. Kivuddeyo ne kibinja ky'abavubuka ab'enjawulo abava e Busoga ne babanga beexpressinze konsaani yaabwe eri Rebecca Kadaga. Kidiridde okuba nti Rebecca Kadaga Kawo yavaayo n'abaako ebintu ebyenjawulo byakola olw'ensonga nti yasamoninga Bobi Wine oba yamuyita wali mu komiti ya Parliament okusobola okuba nga annyonnyola oba nga bambuuza kajojijoji w'ebibuuzo lwaki yagamba abantu ab'enjawulo nti ssente ze baamuwa oba ssente ezaabaweebwa ez'okulwanyisa coronavirus mu constituency yaabwe za buli bwanguzi nga bagezaako n'okuba nga bagenda mubuuza ebibuuzo lwaki ye ng'omuntu yasalawo azizzeeyo. Yes, abavubuka bano bavuddeyo ne batabukira speaker ne bamugamba nti oyina support nene nnyo okuva e Busoga era weegendereza oba teweegendereza ojja kwekanga ng'ogiruzinze olw'ensonga nti kasita onaakwata ku mmunyenye yaabwe yange mmunyenye no bategeeza Bobi Wine ojja kwekanga nga oluzinze percentage nene nnyo okuva mu Basoga. So abavubuka bano ba expressinze konsaani yaabwe nga bagezaako okulabula Kadaga nti byonna byakola asooke yeesonyiwe mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Wine ebyomuyita okuwozesebwa asooke abyesonyiwe olw'ensonga nti ekintu kyakola bo nga bo kye bakkiririzaamu kituufu okuba nga ssente yazizaayo okusobola okuba nga alwanyisa obuli bw'enguzi. Gwe tuwe ku ndowooza yo ku nsonga eno yonna gy'osinziira.